Ngezako kugamba nga ono omukyala kye yakoze. Ngezako kugamba nga omukyala kye yakoze kye nnyini nange kyambaako. Waliwo olunaku muwala wange yali atuula senior 4. Kati nga bawandiika amannya gaabwe abaana neki n'enamba y'essimu. Kati nga abasomesa bakataddewo bawandiika enamba y'essimu naki details namba y'essimu. Kati muwala wange nawandika enamba y'essimu. Kandowooza oli yalowooza nti namba yani ya muwala wange kumbe yange. Saabifaako of course nali sikimanyi nti yataddeyo enamba. Kati mba ndi awo ngenda okulaba message egamba hello ngamba hello hey how are you this is teacher oh I'm okay. Ngamugamba how are you teacher? I'm fine thank you. Kati conversation ezaddakaawo. Ngezako kugamba nga ono omukyala kye yakoze. Ngezako kugamba nga omukyala kye yakoze kye nnyini nange kyambaako. Kati conversation ngenda olaba omusajja ono conversation zaleeta tezitegeerekeka nga ziri bulala. Kati n'agamba nti n'amuyita agende mu coaching ku ssomero basisinkane amusomese yekka mbu kubanga takwata bulungi. Don't give up on your children. Don't give up on your children. Okay. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange akaliba akendo kalabira ku mukonda lugero abazadde abangi bwe balina okubanga beekwata okulaba nti balongoosa wakati waabwe n'abaana be bazadde olw'ensonga nti society mwe tuli bingi tebigenda nga bwe birina kubanga bitambula. Abasiddi omusunsuzi erinnya lyange agaliwo ye YouTube channel kwe tuli. Olunaku olwaleero omukulu ono gwendeese musajja muzadde, omusajja ayogera nnyo ku bintu ebikwatagana n'abaana ate era mukadde ke kamu society ajali oba njatambulira akola nnyo ku bintu ebikwatagana n'abaana. So nagadde ku topic eno mufune soko babuuzeeko tugambe ebigambo. Mukama ffe bazibwe. Amin. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde. Ate era tumwebaliza ddala nti atukuumye nga tuli balamu. Amanya gange nze Nsereko Godfrey Isebo. Abangi mumanyi lya Taata enjo. Okusingira ddala waliwo wetukeredde olunaku lwaleero. Waliwo omuzadde, waliwo omwana wamu n'omusomesa. Omwami oyo amanyiddwa nga Ssenfuma, Teacher Ssenfuma. Yagombeddwamu obwala luvannyuma lw'okuba nti kyazuuliddwa nti yabadde ayagala kujjula ebitannajja. Omwana atanneetuuka yabadde ayagala kubanga ayina mmere. Nedda ayina embeera gy'abadde ayagala okuteekawo ku mwana omuwala gw'asomesa. Kati kyatandikidde ku WhatsApp chat yakyatinze n'omwana omuwala okakana ng'agenzeeyo ng'ayagala ensonga ziggwere waabwe w'omuwala bunyini gy'abeera. Ekizuuliddwa nti kyati eyo omwana omuwala si yabadde akola ki singa yeyakutte essimu y'omwana omuwala n'aweerezagayo obubaka egayi n'ashemerirwa mu kushemerirwa n'ajja bwe yatuuse n'ayagala oteekawo embeera. Video nagirabye. Twasose kulaba video nga bakinywa omusajja of course abamu kuffe ne tusooka ntusalira omusajja omusango mu yana katugumusalira ali mu nsobi ennene nnyo ey'amaanyi naye ekyewuunyisa ennyo anti w'omwana bwe si muzadde teyabadde maama naye anti w'omwana nze kye neewuunyiza nga nze nti anti w'omwana ate yabadde aseducing omusajja. Kizibu kikalubamu nga bwe nkyogedde naye kikalubamu nga bwe nkyogedde. Oyinza kiwulira nga bwe nkyogedde nonjaji nga bulala naye njagala okitunulemu nti anti w'omwana ye yabadde ate akola ki apepereza omusajja ajje ng'ayita ku ssimu nga yeefudde omwana. Ontegedde bulungi kikalubamu naye kirowoozeeko nti anti w'omwana ye yabadde asikiriza omusajja okujja nga yeerimize mu kifaananyi ky'omwana. Kikalubamu naye tukitegeere bwe tukirekawo. Abakitegeera bajja kitegeera, abatakitegeera bajja kunjajinga nga bwe baagala okitegeera naye nze nkyogedde bwe nti kakati
twagala tutunuulire abaana baffe n'abazadde baffe nga tetunnaba kujajinga musomesa ono mu busajja bwe ne bugwenyufu bwe ne mu busirusiru bwe n'okusibuka empisa n'obugwagwa obwamwamisa enfuma obw'okwagala okukola ki okujjula ebitannajja tutunulire abaana baffe n'abazadde tulina okumanya ekintu kimu mu society gye tulimu nti abasajja balina ekyobutonde kye babatonderako balina ekyobutonde kyabwe oluusi abamu tebasobola kikontrolinga ate tetumanyi bwe nkutunuulira gwe abasidi omusunsuzi simanyi oba osobola okwokontrolinga oba nedda so I cannot trust you with my girl with my teenager ontegedde inze bwontunuulira tosobola kunesigadde ndi wano byenjogera wano biranga ebyamakulu tetegeeza ndi munnange nsereko ayogera ebyamakulu I can trust him with my daughter tokikola ojja leeta obuzibu oba ontegedde njagala munfune bulungi don't trust anyone with your daughter because omulaba alabika bulungi ayambala t-shirt eza bbeeyi yekuba akawoowo akalungi ayogera ebyamakulu alabika bulungi nogamba mambi musajja wakitiibwa who told you obijjawo ebyo nyabo sebo obijjawo let me tell you nze nange tonneesigisa muwalawo muteeke wala honestly speaking abasajja balina ekyobutonde kye babatonderamu nga kikambwe some of them can control it some of them can't control kyova olaba some rape and some kati nga bayozefu mu bayibuli bo baescapinga rape baescaping ekikolwa ekyo because omukyala yali agalamu seducinga and they ran away so abasajja ab'amaanyi gye bali even Jesus Christ himself alina ekikemo kyeyaddukamu if you read the story very well so kyengezaga abamu kwe babikola ki naye abamu tebasobola bicontrolinga so we cannot trust them with our children exactly ate ku mulembe guno omuzibu we cannot even trust them with our male children with our boys abatija abakyala oba abantu abakyala n'abakyala kuba tubirabyeko nti abakyala baseducinga batabani baffe mu bikola ate ensi eyo noonese nti kati n'abasajja tetubeesigiriza n'abasajja n'abakazi tetubekisa bakazi kaka bizibu byatabuka so we cannot trust anyone don't just come out of that and say I think I can trust this one we have seen uncles they are jumping on our children we have seen uncles jumping on our children we have seen aunties jumping on our children so tetwesiga muntu yenna era omuzadde ensobi anti gye yakola yakwesigisaani whatever she did ne waba relationship eriwo n'omusomesa naye njaga tutunulire ebintu bimu nina ebintu bye mbadde ngezaako okunoonya era mbadde nsaba munzikirize nja kubanga mpisaamu mpolampola tubitege neme kwerabira that is why I made this writing number one olwo ekigambo ekibayita vigilance vigilant bayibuli yetugamba okubeera obulindaala nze ni musajja mukiza bayibuli era ni musajja wa kigambo lwaki njagala nnyo okutegeera ebintu ebisingako obungi so ngezaako okurifalinga so njoga ekigambo vigilance bayibuli ena bwekyogera nerabidde ekigambo ekituufu oli bulindaala kiri bulindaala mu luganda olutuufu beera bulindaala ne poliisi yenyini ekugamba okubeera ki bulindaala vigilance of us parents to our children vigilance ebintu bino mbyogera twewale ebyabaddewo ewasa enfuma n'omuwala ono teenager how old was she bagamba alina 16 so ebyabaddewo kuwasa enfuma n'omuwala ono njagala twogera tubyewale number one is vigilance kubeera bulindaala gwe ng'omuzadde kikakatako okubeera ng'omwana wo buli ssaawa omwekenneenya okulaba mbeera ki buli wendi nkufuna kubanga abaana bano bwe bakyuka emibiri gyabwe bwe gikyuka bwe baba teenagers batandika okufuna urge that sexual urge emibiri waabwe gikyuka ne batandika okweyisa mu ngeri etikola ki kubeera nga balina kyebeetaaga mu mubiri saa kuwanvuwa olw'abantu abalaba video naye muba mukitegeera kyenjogerako that urge netandika okukula mu buki mu mibiri gyabwe so kati gwe ng'omuzadde olina okuba bulindaala nga weekenneenya omwana ono kubanga omwana bw'atuuka kweyo level ng'alina that sexual urge omuntu yenna amusala mu maaso
asobola okukola kyayagala kubanga aba ayagala tuukiriza kiri omubiri kyegubanja. Ayinza okuba shamba boy n'abuukira muwalawo, ayinza okuba mwana munne omuntu yenna agwa mu gap, ayinza okuba student munne, ayinza okuba omusomesa nga Senfuma, ontegedde, ayinza okuba omuntu yenna okukuba baana, ayinza okuba omuzimbi tubalabyeko olwo omuzimbi juzi ku kyalo yagenda n'afunisa ekiwala kya neighbor olubuto because ekiseera ekyo omuwala yali mu katimba omuzimbi waali awo n'omwana ono omuzimbi bw'atandika omuseducinga omuwala atandika eri kiri ekiruyi kitandika abanga akizuukusa. So omuntu yenna agwa mu gaapu z'omwana oyo mu kiseera ekyo kiggweera. So tulina okuba nga beegendereza that age, tulina okuba vigilant nga twegendereza abaana. We have to pay attention to details, paying attention to details. Nti omwana bw'atandika okwekola ebintuntu, omanya abateenagers alina ebintu bye bakola lwaki akoze akantu kano leero, why did she do this? Pay attention to details. Weekenneenya enkyukakyuka yonna ku muwala wo. Okimanyi olwo oyogera ne muwala n'akuddamu ekintu ng'alina ekintu kyakuzzeemu naye ng'alina amaanyi agamuli emabega. There is a force behind. Ng'awulira wanjawulo mukko because waliwo akalinzi akatandisa okwogera naye kamuwa amaanyi. Kati gwa makulu ng'omuzadde gakende. Gwe someone is taking over. Waliwo atekinze over. So those details are so important mu bulamu bw'abaana baffe. Pay attention to them. Regularly check on your children. Every day, every time. Tukyali mu vigilance. Every time. Bakebereko. What's happening? Omwana ali atya? Ono ali atya? Ono akola ki? Ontegedde bulungi? So ekirala is waliwo kye awareness of the peer dynamics. Awareness otegeere ba peers bano abaana baffe batuuka nabo peer dynamics beeyisa batya, abaana bwe batuuka mu myaka gino beeyisa batya. Omwana bw'aba alina emyaka 12 yeeyisa atya, bw'aba alina emyaka 15 yeeyisa atya, bw'aba alina 18 yeeyisa atya, bw'aba 16 yeeyisa atya. So if you pay attention to peer dynamics, ng'ozitegeera n'otandika okumanya n'otegeera social lives zaabwe n'ozitegeera, abaana bano ba peers baagala okubeera nga babafuula busy all the time. Why do you keep your peer indoors? Omwana wo owewaka lwaki omuteeka indoors every time? Lwaki bw'obeera ewaka, lwaki toleeta activities ezibeera nga buli ssaawa zibafuula busy? Omanyi omwana omuwala bagamba engeri emu y'oku drive away that sexual urge balimu ebeekuzemu egyo emyaka 12, 16, 17 awo nga kibasumbuwa is to make them busy. Take them for swimming, bagambe bavuge eggaali, bagambe bawe music lessons, mubeere waka muzanye video games, muzanye games mwepene ne bazadde be. Obuzibu bazadde baffe tetufaayo, abaana baffe tubalekaawo. Ekyana ne kituula mu ntebe ne kiraba TV ne kibeera ku ssimu. Bibino bye bigimu nga kiki kigimuwadde mu ntebe, kireese akabina, kireese ebbeere, kikuze biki, omubiri gutandise okwonooneka, tomufaako n'agwa mu bayaaye. Bambi tokifudde ngamba nkoze ekigambo ki is because ngamba nga kinene sivuma temunzivunula bubi. So kati omwana ono tali busy, her body is not busy. I don't mind. Idea. Thank you so much. Is a devil what? Workshop. Workshop. Kati abaana bano tulina bafuula busy. Abaana bano emyaka gino ba peers baagala okubeera busy. Nti obwongo bubeera nga bumutwala. Tulina campus ez'abalokole ezibeerawo, batwe bagende mu campus eyo bazanye babuuke bakole batya, batwale bakole ki, bazanye mubeere waka mwepene, muzanye amatatu, mukole mutya, mudduke mwetoolole, mukole mutya. Obwongo bubeera active, obwongo bubeera active. Kale obwongo bubeera active, wesanga nti abaana bano bakola batya, ebimu babyerabira. So tugezaako okukola ki, okubaako kye tukwasaganya, ebimu bakole ki, babyerabire. Ekira kinyo ogamba nti is waliwo kye bayita phone usage, enkozesa y'essimu. Enkozesa y'essimu mu baana baffe erina okubeera regulated.
enkozesa y'essimu erina okubeera regulated whether oba mwagala oba temwagala. Omwana ow'emyaka 12 omwana ow'emyaka 16 abeera atya ng'asobola okwogera ne ticca nga ye. Nkimanyi wali tuddeyo waliwo twatandikidde nti omwana ono yali ayogera nani n'omusomesa yekka. Kati tooza omuzadde bwe yagenda n'ayitamu bw'ati n'asensinga ye omuzadde n'agamba kakati ono omusomesa kamupininge kamukeme. Kumbe bambi gwakema akemeka. Kumbe gwakema yakemebwa dda. Ontegedde bulungi? Gwakema yakola ki? Yakemwakemwa era n'ebikema bigwamu. Yalinda dda ka chance. Ekyana kino okimugambira nti biki kanzije tukole ki tukibeeko kye tukola bambi musajja wattu. Omuzadde kyeyakoze kyakutandika kusikiriza muki musomesa. Ekikyamu ennyo omuzadde kyeyakoze ekyo kikyamu omuzadde kyeyakoze ge mazima. Nze nabadde manyi nti bakutte chats omwana yadde ayogera nani byabaddeko omuzadde kati omuzadde yakoze kyaki ekyo abasajja abamu si ffenna ntufaanagana abamu twagala ebikemu abamu nagamba mbazamu olunaku oyo omukazi lwali nkemamu alikitegeera nti nze nkemeka. Ontegedde abazadde lina okitegeera tokola byakiro. Your job is to protect your daughter. Don't use your daughter as a trap. That was very wrong. Don't use her as a trap. Kati yamukoseza nga trap kwata oli ofaki yategeza asobola n'okikola ku mulala njabba kwata abasajja bonna. Argument ayinza okukwata essimu yonna bonna bali mu ssimu n'atandika bakwana n'abagamba mujje jangonda ajja gwe bakwata. N'omukazi alina obuuzibwako nze nkubuulira binaawanvuwa bijja wanvuwamu ge mazima bijja gaziwa anti kati wano tuli mu muliro naye waliwo binaatandika okutereera ojja laba obuzibu. So tuddeyo ku phone usage. Phone usage nti we need to set boundaries. We need to set boundaries ku simu. Omwana alina kwogera n'abaana banne. Omwana alina kwogera naki n'abaana banne. Nze waliwo embeera abaana bange kati abaana bakozesa essimu z'abazadde baabwe ne bansindikira message ate message nziwe bawala bange. Abontegedde. Kati nenkwata essimu yange bwendaba message, oh, this is Rita, I wanted to talk to Vanessa, that Vanessa oba Abigail that she should come. Okay. Nankwata essimu ngamba Abigail, reply, this is your message. Osegedde. So nayogera baleka ne boogera then abaana nze essimu nensoma. Okay, kali. We need to set boundaries. Boundaries mu Luganda kyeki ensalo. Tulina okusetting ensalo boundaries nti kakati essimu eri ku kkomo bweti. Tutegeere emyaka emeka gye tuwa amasimu gaffe abaana, emyaka emeka gyowe mwana essimu. Bannanga abazadde tetuganye sente tuzirina. Mukama aba blessings are fine, well and good, but please manage your money. Learn to manage. Let money not control you. Now you control this money. Control this wealth. In the local one, you are not entitled to everything because you have money. No, these children are still children. They are children. They are teenagers that need to be controlled. Yeah. We need to set boundaries to our children. Into toso kwata simu mwana wanga yagala chi kwata kola byo yagala internet weri genda ngabo yagala typing ngabo yagala nze simu zange zirimu parental control esimu z'abana bupadi wabo na bulimu parental control bulimu break time era genda ku tabu najena ne mugamba take a break naja daddy ne mugamba what does it say? Take a break. Yeah, take a break. Take a break. Kwanga take a break ayina atokudde wange mu email yange ate ne mu nali okajigulawo. Ziri mu controls ndosobola genda kumalaga kebera bifana bya kisirusiru ku simu. Tosobola waliwo websites kuzitagenda. Tezirina Facebook, tezirina WhatsApp, biri awo jezi kuzanyisaamu kubeera ku digital era. But sikusukka. Omwana oyina okukebera essimu ye regularly every day. Bwabanga kale wamuwa WhatsApp wamuwa namba y'essimu
You have to check their WhatsApp messages every day. Kabe muwala kabe mulenzi kubanga n'omulenzi ayinza okuba alina gangs zayingidde zotategeera, ayinza okuba alina emize gyakola gyotategeera n'atandika ebiraga n'emize egyaffe gino gy'omanyi gyesaaga kwogerako publicly n'emize emikyamu n'abawala bakola emize emikyamu egitali gino egyokuhabitinga egitali gino egitali gye tutegeera baba ku direct ne bagenda ku indirect. So we have to check their conversations on a regular basis. And abazadde twesuleyo gwa naggamba. Bakira kwesuleyo gwa naggamba. Nti Nazaala nze omulimu gwa wala bagamba nze omulimu gwe gwa kola sente. Omulimu gwe gwa kola sente. Wakati ensi gye tulimu mbi. Oyinza okubanga omwana omulwanyisa butagenda mbalenzi. Omwana omuwala nagwa mu teacher ate wamulwanyisa obutagenda mu teacher nagenda ewa muwala munne. Exactly. So tulina okwegendereza bintu ebimu. Tulina nnyo okubanga tukola ki nga twegendereza. Teweesuleyo gwa naggamba. Amasimu gano, why are we failing to control our children? Is because there is always that someone that is controlling them. There is that someone that is talking to them. Someone is the phone. That someone is in the phone. Is in the phone. So if you cannot control that phone, that someone who is the phone, it is hard for you to control your child. Tujja kuzibwalira. Antakete bulungi. Waliwo kyebayita screen time. Excessive screen time yakuba nkyogedde kwali ku take a break. Screen time eno mbi ne ku baana. Eno n'abaana. Naffe kennyini tukosa. Naffe kennyini screen time nkimanyi kutova ku ssimu. Buli jakiyobera oseereza. Buli sawa obeera oseereza. Naye just screen time eno obwongo bwo. Tetujja genda mu details. Ne kikomyawo naye mukitegere nti okumala essaawa ennyingi nnyo ku ssimu kulwaza. Netfe natujja lwala tuggweyo. Kigasa ky'okufa n'obwongo obulamu oba n'amawugwe amalamu. Oyagala kwonooneka. Kambe n'amawugwe naye amaaso. Oyagala kwonooneka. Oyagala kwonooneka. Business ati bonna. Kakati ebintu bingi nnyo. Njawa babulya waliwo olunaku muwala wange yali atuula senior 4 omukulu. Kakati ne bawandiika waliwo oba mu covid time awo baali balina kye bayita online platform nga ya ku Google. Twali kutugatta ku Google ne WhatsApp group ne Google something. Google erina Google bakaito baddoko waliwo something twakakozako campus keeko kati nga bawandiika amanya gaabwe abaana neki ne namba y'essimu kati nga abasomesa bakataddewo bawandiika enamba y'essimu naki details namba y'essimu kati muwala wange nawandika enamba y'essimu kati ndowooza oli yalowooza nti namba yaani ya muwala wange kumbe yange saabifaako of course nali sikimanyi nti yataddeyo enamba kati mba ndi awo ngenda okulaba message egamba hello ngamba hello hey how are you this is teacher oh ngamugamba how are you teacher I'm fine thank you kati conversation ezaddakaawo ngezako kugamba nga ono omukyala kye yakoze ngeza kugamba nga omukyala kye yakoze kyennyini nange kyambaako kati conversation nengenda olaba omusajja ono conversation zaleeta tezitegerekeka nga ziri bulala kati n'agamba nti n'amuyita agende mu coaching ku ssomero basisinkane amusomese yekka mbu kubanga takwata bulungi. Ntogere bulungi tisinga nange nalinga ono anti wono omwana naligenze maaso ne conversation nedda nange nsobola okgenda ne mukwata oba ne mugamba najja ne mukwata naye kati nze my job was to protect my daughter. Ono musajja ye butonde bwe ye mugwenyufu. Don't waste time with this man. Ne bw'ono omusibeera jjavaayo ajja kola kye kimu. You're wasting your time. Protect your daughter. Your job is to protect your daughter.
somesa muwalawo not to fall prey of thank you so much somesa muwalawo mugambe ebintu biri bweti nebiti ensi eri bweti nebweti ono bwakola bwati okola bwoti ono akola bwati free away the Bible says that free from the devil and he will flee from you duka setani naye anakudduka kakala leche twakoze eri ate sitani twamulite mu nnyumba najja mu nnyumba netumusindikira message netumukyaza ontegedde bulungi yafukamye twamukyaziza akakiriwo ekiti kati gwe you free you just don't waste time with those things tomala biseera n'ebyo bikumalirako obudde oli mugwenyufu muleke n'obugwenyufu bwe protect osekiti kyeŋŋamba protect your daughter akakiriwo ekiti kati nagendwa conversation nkyamu neŋŋamba musajja ono ng'ataata buseemu nenyigamu awo kati bwe nanyigamu nempita nemuyita nemugamba ono omulaba message zino oziraba somamu kuba mukulu siniyaffe mwana mukulu nemugamba ono kyayagala okukola si kituufu ate si kirungi namugamba point blank saagala birumamu point blank namugamba ono ayagala kwebakako ajja kufunisa olubuto akulemesa okusoma akolebwa ati nebwatakirona byakkola akusige ne siriimu akulemese buli kimu ono kyayagala okukola kati kubanga jjukira abaana bano baba naive oluusi baba tebamanyi noono kyaliko yabeera amanyi nti omwana bambi musomesa bambi agenda kunsomesa bw'atuukayo ne bikyuka ate tayogera kubanga mukama nsaasira oluusi omwana bw'atuukayo ate naye bimunyumira. No, this is the fact. And it becomes usual. And it is the start of an era. Thank you so much. So kati byolina okuziyiza ntalina tandika bintu bino at an early age. Nedda tekijja kukkirizibwa tokikkiriza era okuva conversation ndikola ki natandika okumonitalinga omwana nomanya kati mwana basajja bakambwa nga ne ku gate ntuuka kubanga yali wadde agenda okubeera awo nga ntuuse tugendaka siniyaffe tugendaka kuba namanya mu ssomero muno mulimu omusege mulimu omusege ogugenda mu maaso ogwagala okusaanyaawo omwana wange obulamu bwe kati kankubuulire I made matters worse mbuuza how saasiba musajja I went there nemugamba thank you how are you doing thank you osomesa bulungi abaana I think you're doing a very wonderful job. But do you know that it's me that you are talking to on WhatsApp? Yeah, when you are talking to my daughter, yandi wano mwala wange wali ogene was under my supervision. It was me that you were talking to. Simanyi bwe yalowooza kuba namutunulira bwenti namutunulira maaso bwenti ndowooza n'agamba ono naye kaze kunsiba but taatawaana nagamba ono musirusiru nagamba nomusirusiru ono musirusiru so obulamu notutambula bwe tutyo so tulina okwegendereza ffe nga ffe omulimu gwaffe ogusookerwako kukuuma baana baffe osigedde kukuuma baana baffe ebintu bino tubikwate nga in a very professional way engeri nga abaana okuba n'omwana omuwala mu bulamu bwo just no nti mukama akuwadde kye bayita task ekigezo akuwadde omulimu omuzibu ennyo akuwadde omulimu omuzibu ennyo kubanga ne baba bakuze nga bafumbiddwa era tusigala tubabeerako osigala kubanga ogamba oba erisajja limukola kikawalaobakawalaga kali katya maama asigala mwana wo baganga mukama akujja mu bulamu bw'ensi eno but never give up on your daughter kino kitegeere bazadde bange bazadde banange never give up on your daughter kubagenda okudda never give up on this girl never esegeze ne wakubira okubizika simu ngali mbufumbo mudukirire
muyambe tajja uonagamo omusajja nkubino ngamba ddayo mangu yogerako naye these girls bano baana bawala waliwo ekigambo kyabagamba they are weak vessels lwakuba abamu ennaku zino waliwo ekibinja ky'abakyala ekikirwanisa bwe tugamba nti they are weak vessels my dear these women are weak vessels. Tulina okubayamba at all costs. We are the ones that are supposed to protect them and build their confidence, build their courage, build their charisma and build their enthusiasm. If we are the ones abazadde abalina okuzimba abaana bano. Exactly. Ontegedde bulungi. Lumu waliwo akawa omulenzi. Omwana nga akyali mu kindergarten. Kakati nga waliwo akalenzi kamukuba. Kino kibi nnyo ngenda naye njagala nkyogere era mukiwulirize. Akaana akalenzi Tom is beating me. Tom is beating me today. Tom is beating me tomorrow. Tom will slap me. Tom will beat me in the back. Tom will give me. Nempulira Tom mukoye. Nemugamba njagala nkubuulira ebigambo bino my daughter. Once Tom bwadda njagala omukube nga bw'oyagala. Tajja kumanyira you a strong girl, you a strong woman. Tom will never beat you again. Nkulayirira. She came back as a superhero. Yangamba daddy, Tom will never beat me again. Why? Because I built my daughter's confidence. However much okuba kyali kibi naye Tom ye yakyokereza. Singa Tom teyakyokereza yali asusse. Nange nengamba kale kubanga ngagamba abasomesa nga tebafaayo. Nengamba kati ndowooza oluusi entalo ezimu tulina zerwaniranga ffe. Amateeka yagatwalira. Tom ye yasooka. Tom yasooka otwalira amateeka mu ngalo. Kino nkyogera bajja kunjajinganga bwe baagadde. Naye nze nalina protectinga muwala wange. Ekyo njagala nkyogere mu lwatu nga sikirumyemu. Baakuba Tom. Yangamba Tom bwandaba. Now he walks from a distance. He knows what I'm made of. Nemugamba. Made of steel. Nemugamba. Oli wakabi my girl. Tebaliddamu kumanyira. Why? Build that confidence in your daughter. Build that confidence in your son. Build that confidence. It is you. It is your role. It is your role to let them learn how to say no to such things. Ebyapenize kuno omwala owasenfuma. Build them. Build. Omwana building a confidence in a relationship n'omwana wo. Inti gwe omwana wo. Senfuma bwatandika conversation omwana wo asobola ogamba daddy kundi ono simutegeera oba mami. What is he saying? What is he saying? Ono ba gamba ki? Akulako ne ku conversation. Mubere nga muli mukwatagana. Ogiraba omugambe naye ensangi zino abaana baffe bwe tukomayo waka babeera mu bisenge ku masimu. Tetulina relationship n'abaana baffe. Omwana talina buvumu nnyo bw'alina butandika kujja kwogera naawe kukugamba nti munange mpita mu kino na kino kubanga muli mwenna mu nyumba naye there is a big gap between you and your children. Tebasobola kweyabiza, tebasobola kukubulya bizibu byabwe, tebasobola kukubulya bintu bibaluma because go kenyini obajja obagoba tumuyina relationship nabo kugamba tebakutegeera ontegedde bulungi. So waliwo kyeba around 5 minutes nena kikanga 5 nga tumaze mangu tugende maaze tuyire dakika 5 kale 10. Waliwo kye bayita collective effort. Collective effort yeno nti ffe ng'abazadde abategeera abazadde bwe ngamba abazadde sigamba abakyala bokka ngamba n'abasajja abazadde ffenna tulina okwenyigira mu kintu kino ekyokuprotectinga abaana baffe wamu. Ffenna tulina okuprotectinga abaana baffe nti abaana baffe bwe tuba tetuba protectinze collectively weesanga nti gwe bwe nalaba muwalawo oba mutabani wo ng'alina kyakoze kikyamu nze nja kusirika kubanga munnange abaana bamukeeze tebagambwako ne bwe naamusanga wali ng'alina byakola sijja kunyega kubanga mukeeze ku kyalo
yefuula wa mutawaana yefuula ekirala nange bwe nalaba abaana bo nga bakoze ebyo olw'okuba omuzadde yennyini naye kiwagi ku kyalo sijja kunyega agamba abaana b'oyo tagambako juzi nagenda ne mugambako kino yanziramu nga bayaga nti abaana bange baveeko tegedde naye edda abaana babeeranga bakyalo nga mwana wa ku kyalo nga n'omuzadde omulala bw'amusanga ng'alina kyakola ekya bw'asanga mutabani wange ng'anywa enjaga n'ebigurupu ebikyamu bw'asanga muwala wange ng'alina byakola ebikyamu oba alina emize gy'akola amukubirewo kibooko ate n'amusika n'amuzza ewaka naye ennaku zino oyogera ku mwana w'omuntu maama ekiri ku tiktok okimanyi empisa envundu ziri ku tiktok empisa envundu ziri ku tiktok zetutadde mu baana tozimanyi muwendo. We are busy promoting promiscuity mu baana baffe. I bet you know what it means. If you know what it means, sagala kinnyonnyola. We are busy promoting it in our girls. We are busy promoting. Inti abaana baffe bonoonese ku tiktok ate ng'abazadde we are responsible. Fa abavunaanyizibwa ku kuteeka mu baana ebintu ebyo byonna. Naye ne kakutana n'okola comment emu n'ogamba bannange omwana ono mumuyigirize ng'abaana abalala balina obbayigiriza kubanga omwana oba omwono n'okola binanana maama bayinza okutaagula ne bakutaagula ne bakulya nga sumbuusa ng'omukulembeze mwami Museveni bwe yaga nti nja kukulya nga sumbuusa bayinza okukulya nga sumbuusa because oyogeddeko ku ky'okukuza omwana obulungi gwatadde ku tiktok nga muyigiriza okukola ebikyamu ebitali bituufu onsegedde nti okola kati nange naffe kyenzirayo waliwo mbadde ngamba nti bwendaba omwana we ennaku zino ng'akola kyengamba naye njagala okukowoola abazadde nti tukolere wamu ffenna nga bw'olaba nti nze ne mukyala wange abaana baffe tubalemerako ffenna era njagala okwebaza mukyala wange nti she's so much involved mu bulamu bw'abaana bange nange collectively tulwana nnyo okulaba tuteesa nenduga mukyala wange tulya nduga mukyala abaana bano omwana ono alibi kitukoze tutya tukoze tutya okutaasa ono tulaba ennaku zino yeeyisa bwati but what should we do ne tuyiya amagezi gonna okulaba nti we bring back our children to the level that we want them to be otegedde. So it is collective, a community. I'm calling upon a community, a collective community, collectively as a community. Abazadde tutandika okukolagana. Abazadde b'okusha tutandika okukolagana. Tutandika okukolagana neighbor wange oli, neighbor wange ono. Ennaku zino abantu tebakyakolagana. Bazimbye ebikomera. Bazimbye ebikomera buli omuntu wasanga ne ghetto zirimu ebikomera. Nezi ghetto kati oli ogenda ne ghetto ogenda oli ate bakomera nanyiga komera. Nasawe ekiwempe nabeera omwana obuyisa bwo obuvundu bwonna afulumako kiro tomulaba tayogera n'abantu taziika takyaza empisa envundu zikyuse ku society. Ate ebyo bikiikirire ebyo byonna bikiikirire okukuza abaana bafe obulungi nti omwana afuluma ekikomera n'otamanya nagyalaze n'akomawo kiro tabuuza takola ki tawabulwa ne muzadde we tawabulwa. So abazadde I think kyekiseera kituuse tukwataganire wamu tuve mu byekisiru byetubaddemu ebyokulaba banneiba baffe abalala nga abatategeera. Neiba golaba nga atategeera yagenda okubuulira kiki omwana wo kyakola. But in such a scenario yabaddewo omwana ye omuto omuwala kimuleka mu mbeera ki? Ekizibu kiri bwe kiti ekizibu ekiri kyekino nti omwana ono singa nga waliwo akakwate n'omusomesa eno akaaliwo however much omuzadde yeyagizeeko n'aperereza omusomesa okujja naye singa omwana ono yalina akakwate n'omusomesa ono nga balinawo enkolagana entonotono enkadde nze ngamba oba ogisiikudde busiikuuzi. Tubirabyeko nze nina tulina emikwano gyaffe bamusiba because of bakiclassifying nga bayise simple defilement. Bamuteekako awo kisango kya simple defilement. Ono omwana yali myaka 16 ng'omulenzi alina 18 kati engono yakaklikinga omuwala alina 16 omulenzi alina 18 difference ogiraba. Kati maama
actually si maama yali oba aunt n'akwata omulenzi n'amuyingizaayo paka kitalya dadadada bitabuse oluto olwali luzibu nnyo wololo ono yamalayo kale emyezi gyalinga 3 yagenda ekitya n'ama myezi nga 3 balina abalooya balina gye bamuyambamu bambisi for development jaji n'alaba kano kaana kato n'abalaba tebugatta ono yakawuza omuvubuka yali yakavaayo webakoma webatandikira tuli fenna kati obene ba better development eriwe ba yali simple webakoma webatandikira so tulina okwegendereza saagala kwogera nti ki enekyengezo ogamba nti muyinza okuzuukusa obuzuukusa ale ne kiba kirala olaba anti wooyo omulaba eyansiba tatwagaliza anti womulaba nze donno tomanyi bye nali nkwagaza kubanga olwedde omwana womuwadde access n'omusomesa abadde ayogera n'omusomesa all along. And the question would be, there's nothing that the question is what prompted this man to come apart from the conversation of the auntie, because you can't tell me someone just comes from nowhere. It is the first time someone is inviting you. You've never had a conversation. If you have never had any conversations in that so life, auntie aveyo atulaga conversation izino ezedda tatulaga za leero tatulaga za leero anti atulaga ezaawa, because there is a reason why the aunt went for this conversation. kubanga yatuwadde eno yokka tip yatuwaddeko bubiri munanga abantu bayagala kukopininga akuwaako buno kati yatuwaddeko buno bokka katwagala nsigaza 3 twagala tuene conversation endala omanyi twogera kuno nakuli because emboozi eno y'okuprotectinga abaana nene nkulu nnyo nkulu nnyo. Ekirala nga nkyali ku community involvement, abazadde twenyigire nnyo mu school activities, schools teacher and parents meeting, VDs, angamba bazadde biological bazadde, sigamba auntie, sigamba senga, no nanti naye ate waliwo ffe ebyo birala ekyo kirala muzadde we yegulu ekyo kirala nedda nkwata bulungi ngambye biological awulire basi mpuntegeera nzijja ngamba biological parents first, taata mama nga sinnaba kugamba nti no taata ali bweru naye asindise senga, taata yafa mama yafa naye nga tebiriiwo, kubanga era yonna byonna obituna munogamba maama wono yafa naye ono ye muzadde we nkitegeera, naye ŋŋamba ggwe okusooka alina baki mama ne taata nga bwe bali noono alina bano nga bamama tebaliiwo. okitegedde okimanyi nti buli bwogenda mu parents and teachers meetings olina byotegeera bingi ku mwana wo, kyo lwogenda ku vidi omanya nti kozi tikyawo tikya ki ati nagame pay attention to details. Omwana w'omuwala accidental asobola okubanga buli saawa off mind, a subconscious mind ayinza okubayo ebintu nga tabitegeera nga byo byaterekamu tikya senfuma pana tikya senfuma anganana oyogera nnyo ku tikya senfuma kiki whatsapp is my favorite teacher. Muyite kyesenfuma muyite toyogera naye nti oba biki gwebeera ngaonyuma kyesenfuma how are you banange webale omulimere tekyesenfuma gyagamba sajja ono kiki kumbe gwe eno omuwalawo omulaba tetwesuuliyo gwa naggamba. Tugende nga amasomero bagatuyita tugende ku masomero kyalayo ko abruptly omwana mubuuza abasomesa mikono gye bebaliwo mubuuza emikono gye bebaliwo tegwesuliyo gwa nagamba tuuka ku ground bana abaana batuuka ku ground ne
ne banoonya emirimu babaawo tuuka ku ground naye tetwagala tuuka ku ground twagala kwebalira eno waggulu terere kukola ki nga maliriza nze kanjogere n'abazadde sijja kwogera na ticha Ssenfuma nze omulanga gwange kugenda eri bazadde abazadde mbasaba mu buwombeefu obungi don't give up on your children. Don't give up on your children. Okay. Kale, omuzadde don't give up on your child. So kyenjagala okutegeeza nti omwana wo ng'oyagala omusimirawo omusingi omulungi onomutwala mu ssomero nga nalyo ddungi. So nabwekityo nkwanjulira Agape Christian School Buwama ku kkubo ly'e Katebo kilometers 2 okuva ku Masaka highway mukwano gwange osobola okuba nti otwalayo omwana wo essomero lino nno lya kisulo. Emifaliso ogisanga ku ssomero tekikwetaaga kukaalakaala na bintu byonna bibera okay omufaliso n'ekitanda yes omufaliso n'ekitanda obisanga ku ssomero kyewetaaga school fees gibe emitwalo 65 aliva ku nursery paka P7 so twalayo omwana wo enamba zolaba ku screen osobola ogenda maaso n'okuba nti obakoonako somero nakyalayokko somero ddungi ya nakyalayokko era ogenza oddiranga nga ndimanyi already somero ddungi nnyo era nze nganze ndi recommendinga okutwalayo abazadde batwaleyo abaana baabwe balungi it's a Christian based balabirira abaana bulungi balungi nnyo. Thank you so much. Ate obanga omaliriza otwala omwana ku ssomero kitegeeza akadde kabakako naawe ng'omuzadde olina okugenda maaso n'okuba nti eggwanga nyaffe Uganda olimanya wabula olimanya otya genda maaso n'okuba nga olirambula wabula banno abajja okuba nga bakuyambako be ba Nebo Tours and Travel bagamba nti basangibwa Kampala New Pioneer Mall room number PH42 obasobola ogenda maaso okuba nti obakubira ku simu zolaba ku screen bagamba nti no basobola okugobera ku bya visa basobola okugobera ku bya air ticket abasobola okuyambako ku bya passport balina tuwakazi emmotoka ezo ezikuyambako okuba nti olambula wano nawali osobola ogenda maaso okuba nti obakoonako mu bufu oba obulala olunaku olwaleero nkoze ne Rukiya ku kamera osobola ogenda maaso okuba nti olikinga video Rukiya abeerawo ku ground tava ku layini mubeere bulungi. Thank you.